Mbadde sirya lwa mukolo nnyini kubanga nali ezange naye kati nazino ezigobererako nazo kati nazitadde okutuusa nga amaka wenzize embala abalimu ku ddiini. Naye abantu omukyala yagambye mu ddalasa mwalimu gye yabaddemu Sekakaluma yamugambye nti tetukyateeka mu lwa mukolo okka kubanga mwegeziwaza zonna tubateeramu. Naye nga akulembeddemu ensonga wa kikaaya ye akola buwangwa ate mu mbeera y'okujeemerani y'okujeemera Allah kubanga abakyala baalumiriza kituufu ennagisi tugiteeka mu mpombo z'abako. Ku lwaki atya omusajja nnyinza omumuluuzinga n'ayagala amuteeremu ennagisi omusajja agirye asobole okumwezza abeere wuwe. Oluusi omusajja gw'ologa nga mugenda fiira mu accident nga muddayo nga muva ku mukolo omulogo ne gwe baloze mwenna temufunye kalungi mu ddogo lyammwe. Ekyokubiri omusajja gwe weerogerako osigale naye ng'agenda kukoosa akajiri gwe kennyini oyagala okugenda nga tebita shiriki gwe wasiba nga Allah yamwanukula ne weesibira mu mikono gy'omusajja omulyaza amaanyi. Omushiriku aba n'okutya olwaye mulese engatto zammwawo omuziresaawo engatto z'abakyala. Ekyo kiwuka kye kibuukiraawo. Omushiriku n'asanga ekiwuka ekyo mu ngatto ye munda bw'ati tajambala. Ne mujja wange oba njagaza ki? Namulabyeko wano nga twakajja ate kati simulaba. Kino ekiwuka si kyereere. Paka ku musawo. Ano musawo bw'otuukayo era naye byakuddiramu nti kituufu kino ekiwuka kino yakijje ku mwalo essese. Ekigongobaza gumba n'okunuula omugongo. Naye naffe katukimuddize. Naye nga wallahi ekiwuka kibadde mu safaari yaakyo ne kirwalira mu ngatto yo ne kifiiramu. N'osibira mu basawo ku lwaki omushiriku taba na security, taba na al-amun, talina bukuumi awangalira mu kutya ebbanga lyonna. Naye kyo bannange empumbawumba ebigambo byange ebyo nga mbayita abakyala abasiraamu n'abaami abaliwo wano essaawa eno tusinze Allah tetumugattako bintu birala. Allah singa omuntu asaala esswala ng'akola ne shiriki, Allah akwata esswala ye n'agimuteera ku mugugu gwa shiriki n'abimuddiza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa omuntu akola hijja ng'akola ne shiriki, Allah akwata hijja n'agipaakinga n'omugugu gwa shiriki n'abimuddiza. Amakulu omushiriku talina mulimu gwonna mu maaso ga Allah. Nga tonnakola ibaada yonna tereeza enkolagana yo ne Allah. Tumusinza yekka, gwe twesigamira, gwe tusaba atuyambe, gwe tuluubirira mu mirimu gye tukola okutusiima subhanahu wa ta'ala. Abantu bangi abalulunkanidde okukola ibaadaati nga tebaleseyo kugatta ku Allah. Abakyala we bali wano nga balina ebibbo by'abalongo ewaka. Abakyala we bali wano nga balina irizi mu biwato, babagamba teekamu butiiti ate bateekamu irizi. Abakyala we bali wano nga balina obulira bw'abaana. Abakyala we bali wano nga balina ebifundikwa by'abalongo. Abakyala we bali wano nga yasikira sengaawe, alina ekifundikwa kya senga, kati naye n'afa ne bakiwa omulala ajja wano n'asaala naffe ng'alina ebifundikwa. Bw'afuna obwavu ng'abyambala ng'abyesumika ng'atambulamu awo nga yeetoolola nga bw'asaba emikisa. Banyumizaako omukyalo omu nga musiraamu, sijja balemerako nyinza osonga nti manyi nti yamusonzeemu. Omukyalo oli bana eri abantu betwegomba maama, eri omukyala agola ku kyalo gati masha Allah. Muyinza obeera mu famire nawe omukyala olw'eddiini ye nga mbasisitawo bonna ogamba ono masha Allah, nga n'omwana we oyagala akulireko ewuwe. Kati obeera ng'olina oluganda ne Seka Uthmani ng'obi oyo owa Albayani nga kituufu oyagala eddiini, si gwe omwesibako omwana wajja abeerenga eno. Seka omwana nze waali oba tomuzza oba alidda ng'afumbirwa
twala kubanga byonna bye wandibadde omuweera wano agenda bimuwaayise namu. Kati omukyalo ono anyumizibwako wallahi yali yeegombebwa abantu naye Allah amuswaza ddi. Baali bagenze kulima bijja. Mu kulima ebijja abavubuka bano abava e Kampala balaba ebbombo ate nga jjukira lirina emigaso ku bavubuka egy'enjawulo nga jikkirizibwa mu Busiraamu kubanga wonaaba ebbombo eryo litereeza olusuulwo so si mikisa n'ebirala. Nze ŋŋamba ebiri fiziku nga bitegerekeka. Bwe baali banoga ebbombo eryo omukyalo ono agamba abalenzi bano temunoga ddagala lyakubijja. Abalenzi ne bamugamba dirina buki ati abafu balikozesa. Kati omulenzi yali omukalokolo namuga ati naye balikozesa ddi daba ono gwe litwala ojja kukiraba tebanaaba ddagala lyakubijja. Omukyalo oli nga alabika Busiraamu, omukyalo oli nga yeebikkirira sigida Allah ali yamuwa ekyenyi kyengeerabika kiriya naye nga ate muli munda mu bikolwa bye mu nzikiriza ye ayinamu ennono ez'ekikafiiri. Kati ekyo kyeyayogera omanyi bimeka byasirikidde ku bijja. Bwe mugenda nabo okulima ebijja n'agamba kino mukireke na kino. Abaana bange bangaye bali mu kkubo bajja nabo balime ku ebyo be batafune ku mikisa. Balowooza nti ebijja birina baraka gye balinga abalamu. Munnange bamaama abasiraamu weeraneko obeere omusiraamu sinza Allah yekka tomugattako bintu birala. Emmindi gireke. Musiraamu tafuuwa mmindi. Omanyi Allah yatuwa amannyo gano nga gabeera meeru. Ntera nnyo kyogera sinafuna yampakanya. Nze obwana bange bumera amannyo ngambula bagabeera meeru. Era omuzadde wamanyira omwana ntasenya kkala kukyuka. Naye omukyalo omusiraamu atasamira amannyo g'abaaki. Ate omukka gw'emmindi tegukwata wano gukwata eno ku magego. Omukyala naabanga awunya nga talina bazadde. Mmindi budde wa swala yafuuwa mmindi, budde wa swala yafuuwa mmindi. Waliwo omukyala ewaffe yalinga alina gyafuuyira emmindi ku ssabo baalimenya nawo dda kati ng'alifuuwa akkirira emirundi 4 ng'ateze swala eziri mu lunaku emisana n'akawungeezi. Agenda ku 7 ku 10 kashayitaani yamuteera mu budde bw'esswala mwennyini mwalina ofuuyira emmindi. Naye ng'amannya balina ga Busiraamu. Kino mukitegeere bannyinaze osobola okubeera n'erinnya ly'Obusiraamu nga gwe toli muki olwa shiriki gw'okola. Nvaayo eyo nga mbagamba Allah yatugamba awala ya'lamuun ne bo tebakimanyi. awala ya'lamuuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruun wama yu'linuun. Tebakimanyi kyamazima ddala Allah amanyi bye bakola mu kyama ne bye bakola mu ki mu lwatu. Kati abantu wano wetuli wano newoga nti bannange yenna ayina emmindi ayimirireko teri asituka, yenna ayina ekyoto ewaka ayimirireko teri asituka, bannange yenna nga weesala eddagala mu mubiri yimirira teri asituka, wenna nga weeraguza teri asituka. Naye ate nga ye mutima akimanyi nti ewaka gyebiri. Kati munnange ffe boobikweka nze sibimanyi, naye Allah rabbul alamin abimanyi. N'ebikyali munda mu kifuba Allah abikola ki? Bannyinaze mbayita ery'okusinza Allah yekka, mbayita ery'okugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabbi oyo ow'ekitiibwa Allah yamutulondera nga da'iyan ila Allahi biidhnihi wa sirajan munira. Allah yamulondanga mukoze azza abantu eri Allah kulw'obuyinza bwa Allah wa sirajan munira, ate nga ttaala eyakaayakana. Buli kyonna Allah kyamulisaamu, buli kyonna omubaka kyatumulisiza alayhi salatu wassalaam, tukiraba obulungi bwakyo ne tulaba n'obufu bwekyo bwe tubadde nga tukola. Bw'omanyanga nti yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
gonda okole. Nali njogerako lumu n'omukyalo omusiraamu, ntera okwogera nammwe abamu ku WhatsApp, abalala ku TikTok, abalala direct calls. Naye saba Allah abalungamye, muddemu amiina. Saagala olage bantu nti gwe ngenda okwogerako. Saba Allah bannanga abalungamye. Totya. Omukyala twali twogera, nina ebiseera bye mbadde nga nsomesa nnyo kuwasa abakyala basukka kwatya. Nze nno kino ekintu nkisomesa primary sirwa kuba nti njagala nnyo basajja bakikole, oba sirwa kuba nti saagala bakikole, kubanga gyonna emigaso gidde eri bakyala. Aja kyatunudde wansi. We ŋŋamba seeko ono nti wasa omukyala owookubiri, awasa mukazi oba awasa musajja? Kitegeeza era emigaso gidde eri bakyala. Abakyala be bawasa. Gw'alina omusajja ye gw'alina effujjo. Naye abantu abatalina basajja, olw'omukyala omu yaŋŋamba maaso ku maaso, yaŋŋambira ku ssimu, seeka wagamba olina abakazi 3 4. Ne mugamba kyewawulira tokibuusabuusa kyekyo. N'agamba nsaba Allah babeera 3, ekyokuna kyange. N'aŋŋamba babeera 4, kanguminkirizeemu. Aseetuka yenna wentuula. Gwe oyinza okwesabira okubeera namba nnyanga bya mirembe? Kizibu okugamba nti wamukuba bukubi kyeyava akukyuzinga, wenzija nze nga nina 4 oba nina 3 ng'ono alina omu oba nga talina, ogenda nani? Ati owaayi ono talina, ate era be bamusira banjawulo erya. Naye omukyala wagambira nti seeka wagambye 3 wendi, nja kwerabirira, nja kwesuza, nawe nja kukuliisangayo olunaku lwemba nsobodde. Ntwala kyatuddeko kiba kyokya. Kati omukyala ayingira mu bufumbo yasaayo ekikono, toleeta. Neŋŋamba omukyala, abasajja okuwasa abakyala basukka ku omu balina aya kwe beesigamira. Allah yagamba wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna. Ino namba mmeka? Ani ayogera? Ino namba mmeka? Mathna. Ino mmeka? Wa thulatha wa ruba. Ino mmeka? Fa in khiftum, bwemba nga mutidde mwe beŋŋambye obenzikiriza okubawasa, alla ta'dilu, ate mujja kwenkanyakanya gye bakola gye bali, si byangu okwenkanyakanya. Fawahidatan, gwe wasa atya? Bw'olaba era nga takumaze, aw ma malakat aymanukum, kati mbakkiriza muwase be mwajja mu ntalo z'eddiini, kuba bba amateeka gaabwe mangu tegenkana gano gabakyala abaabobwe. Omukyala n'aŋŋamba, nseeka nkubulire, oyagala emboozi nange wakati wange naawe efe, ddamu ogisome. Ne mugamba wa in khiftum, naga nseeka wallahi nkulayirira Allah ngenda kubulokinga. N'aŋŋamba nze nakwata Qur'an eyo aya njibuuka, wallahi ate kyendayirirako nakafunda 3 nga nze mbewulirira. Eyo aya njikola ki? Njibuuka. Nze bana abakyala nze kino kankibagambe, naffe balabirira, sigamba nti naffe tetuzitoowererwa. Gwogenda opangisa ennyumba, ogule emmere, oluusi tulema n'okwambala ne twambazaamu abaki? Abakyala okuweerera abaana. Wallahi bizitowa, naye abasinga tubikola kusinzaani? Kusinza Allah. Omukyala omugambako ng'agamba, gw'olabye oli musajja, ndabye ndi musajja. Wali obaze ku mahale n'ogawa omusajja? Amahale gagabika, gwagaba amahale
gwaleeta emmotoka mwe mugendera, gwosasula seeka agenda bawowa, gwe wataddemu ssente oluusi otegeka omukola ewaabwe, gwaleese ebintu ewaabwe, ye gwe waleese omwogezi, ye gwe oleese seeka agenda okuwandika egundi endagaano y'omukolo, ye gwe ayina ennyuma yemugenda okusula, gwe ayina amabanja agasooka ku kyalo, gwe olina oggula yemugenda okubeeranga tekuli masannyalaze, tivi yaweddeko, maama mulwadde, kojja alemala, senga agudde eddalu, embwa ebuuse, byonna bigamba ggwe. Naye byonna n'obikola ng'oyagala kusiimisaani. Gwe lwaki just ogumiikiriza? Kuba ekyo Allah yakyagala. Singa Allah yayagala mmwe mubeere naffe bana, singa mwe musomera aya eyo, seeka gumiikiriza. Allah yagamba bameka? Bana. Lwaki kino nkiddiŋŋana mbakyala kiyinza okukaafuwaza nga weekwese mu bujja naye ng'olwanisa tteeka lyani? Tteeka lya Allah. Wallahi, lwaki nziriŋŋana ogamba abasiraamu nti okkirizibwa okuwasa ow'emmamba ng'oli wa mmamba si kya tteeka, naye kiyinza okukaafuwaza. Olunaku lw'olisangayo awasa ow'emmamba n'okwata ku ttama n'omuga nti ekyo ky'okoze okiraba ewange todda. Ku lwaki Allah yakikkiriza. Bwe kiba nga kituufu osinza Allah era ng'ogoberera mubaka Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, enkolaganayo n'amateeka ga Allah eriki? Kati nsoose kukulaga kyani? Kya poligame. Allah yeewuunyisa bwe yamala okuleeta aya ya poligame n'aleeta aya ey'amahale. Wa atu nisaa sadaqatihinna nihila, muwe abakyala amahale gaabwe. Olwo omukyala kumu atasanyukira mahale era koziba nabasaba 2,000. Naliko kumukola edda nga nkyali nvubuka awo nemperekerako seeka okuwoowa. Omuwala bamunyonyolera wa mahale we yagategeerera nagamba ampe 2,000 ne bamuwa 10,000. Naye abantu bagaba amahale nga masava mutuufu ne gamala n'ebizibu bye bibadde byasirika. Nogala kanfunemu akasimu, kangulemu akapoloti, kangulemu olugoye, kangulemu kino. Lwaki Allah we yatuuka ku mahala ate mwasanyuka ng'ate emabega we muvudde muva kunyiiga? Abantu si benkanyira amateeka gani? Awo waava n'akwata emmindi tajja muwasa. Zinagamba abakyala mu dalusu emu eyo, omusajja tali wathe kufuuwa mmindi. Tofuuwa mmindi lwa musajja, tali wathe, gifuuyire kale ensonga endala. Naye omusajja never, tali wathe kugula asidi ng'omukyala gwe nalaba awo mu wino n'ayiira musaaze munne asidi, feesi n'agisaanyaawo. Ogenda bigamba otya Allah? Olwo omusajja, nina abasajja bendaba ewaffe baali bavubuka nga nze, bakaddiwa olukaddiwa, sikulaapu ali awo, magona matama gayiika dda, byayogera agatta bigatte. Sheeka waduuse dda, ffe tubeeramu muno mpola ne nnyoko mwali omu, bonna baava dda ku mulamwa, tekukyali abuuza munne gye yalaze. Watabaawo okaga abeerekeyo bamulabirire ku baana be, omusajja ntawone akuyita. Wallahi bye baali bakaabira byaggwako dda, sikuraapu. Ekyo Allah yatugamba tabaraka wa taala, bino eby'edduniya tebikumalaamu kutuuka kujeemera Allah. Ku lw'ensonga ebisinga ebbeeyi tugenda bisanga mu maaso gani? Kati ng'omukyalo omusiraamu abeera mu jiribaabu asoma Quran, entegeera ye eriki ku mateeka ga Allah ago? Kino nkigamba abasajja yadde nga baliwo bati nekimanyi ku midiya kwe bali. Teweŋŋanga nga kigamba omukazi wakubiri nga tumaze kubisoma, ojja kwereetera ebizibu bya bwereere. Wakusatu, wakuna, ogenda tuka maaso ga Allah ng'ejja naayo yonna wagiwamu bakyala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era ekibakaabyanze mu poligame nkimanyi, mitwe gy'abasajja bammwe abamu minafu. Watuula n'ono n'amunyumiza ono bye yamukoze, waaveewo ono n'amunyumiza ono bye yamukoze, kati n'agatta amaka agatali wamu mu mboozi. Ono wafuna akasimu ng'amukubira, mbadde ngamba ofune ku ddagala, onaawunya paka ddi?
ng'agijjako ng'akulinda. Ani gwe wagambye ku byobulwadde bwange? Ani gwe nagambye? Teweebaka ssebo eno enamba yange. Ezo ennaku nga nnyo oba mwaka ng'otunula lugambo. Ozunza ebigambo obijja eno obitwala eno, obijja eno obireeta eno, ne weemalako emiki. Kubanga abakyala si beebamu. Eri omukyala Allah gwe yasaasiranga she can talk. Ayinza okwogera n'otumbuka n'okaaba ng'ayogera bwogezi. Era ng'omusajja alemera mu muzikiti kuyisha ng'atya omumwa gwa mukyala we. Eriyo abakyala ng'asobola okukukuba. Kusawa nga nnyawe ez'emisana aba ali mu kugezesa mbwati. Kati ogenda okudda kwemu kitundu awo. Akunyugunya eŋŋumi. Nawulirako ku misango nga omusajja alopa mukyala we kumukuba. Ankuba. Abakyala asobola okukuba omusajja. Kati naye ng'ebizibu gw'obikola ki? Gw'obireeta. Kati kano kanka bagambemu abakyala bali wano. Gw'okimanyi nti abakyala si ye mmwe bamu. Yadde oluusi mmwe be bamu. Eri omukyala nga she is so caring. Nga wallahi bw'oba obadde oyina omulowooza she is caring. Bw'ofuna owokubiri n'omanya nti what is caring now? Kubanga ndabanga ono ye caring. Ono mbadde manyi she is caring. Kati obwongo bw'omusajja obugatta obalansinga caring ne careful bano. Olugira nga atandika Allah kunkuumire ne maama omuceere gukyakulemye. Kubanga nanduudu afumba omuceere. Mbegeraho katono. Ejo emyaka ng'egi ng'akikujjukiza. Guwoomye nti leero alhamdulillah anti ngenda njiga. Ate maama nanduudu ndi mwenkanadde. Kusabuka na bigambo. Era nze emisango gyefuna egy'abasajja ab'amathna wa thulatha byebyo. Kusabuka. Kakati saba Allah nze nammwe atuwa okulongoosa. Omulamwa gwe njagala tukoneka katonotono mbeesonyiwe nange munenenye guli gwe bampadde nti al-mar'atu saliha. Omukyalo omuki omulongoofu. Saba Allah atulongooseze bakyala baffe era n'abaana baffe abo abakyala nga balongoofu. Omukyalo omulongoofu tutegeeza omukyala nga si bulongoofu bwokka bwe tulaba obw'okungulu, wabula nga mulungi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kyala nga munaddiini, ng'eddiini ye mu bikolwa, mu bigambo, mu ntegeera, ng'emufuga n'emukozesa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki? Byayagala. Era ng'omukyalo omulongoofu okusinziira ku mulamwa n'abatuuseeyo yagenda okuzaala omwana omuki omulongoofu. Al-mar'atu saliha wal waladu saliha. Mukyalo omulongoofu n'omwana omuki omulongoofu. Bino wammanga tubyetegereze. Sifatul mar'atu saliha. Ebitendo by'omukyalo omuki omulongoofu. Bino woobirabanga mu buwangaazi bwo jaganya ogambe nti alhamdulillah nange ndi omu ku bakyala abaki abalongoofu. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, obujuliza nti buzze, yagamba omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama, idha sallat almar'a, bwasaala omukyala khamsaha, essola mmeka? Sola ttaano. Ne wano ndowooza ffena tuzirina. Naamu. Naamu kugwe. Abamu si naamu. Abamu si naamu. Mukyala we bali nga tebasaala. Olwo Sheikh yanyumya emboozi ku mukyala. Eno njogera ebiseera ebisingawo we mba nsomesa abakyala. Yateeka ssente z'awaka mu musaalo. Allah nga anakwata. Yazireka mu musaalo teyakwata simu. Ne bakuba nga akimanyi baagala ssente teyabakwata. N'akomawo ng'omwana
omukazi mukambwe namugamba kubira amasimu togakwata tetwafunye kyakulya oyagala baana baffe enjala mugamba ekyokulya nakireseewo tebagirabye nti nagamba naye obuzibu olina mukyala wange tolagala kusaala kisaala ntya nasadde wasadde nti wasaalidde wa ku musaalo n'otafuna sente zalyamisana nga wasadde nasadde namugamba leeta omusaalo ogubikula weeguti nga akameeza mwekali nze saazirabye oba zabadde luddawa saazirabye naye nga nasadde abakyala abamu tebasaala anti labayo oba okyatwazaayo nga imaani erinnye n'oyingira ensonga zammwe ogenda oluva mu bintu ebyo imaani ng'ekendedde ng'ofunye ne puroguramu zobadde nga tolina kasita oyingire ovayo mu nsonga ezo abadde asaala nga mbudde ng'obudde bukyuka abadde asoma ku Qur'ani okola omulaja nga waguvaako dda kati abasinga banafu era osanga asaalamu zimu na zimu naye mu bitendo abaami yonna gye mutulabira n'abali wano byomanyirako nti nina omukyalo omulongoofu zino ensonga zeetegereze ye mukyala nga asaala eswala ze 5 wasamat shahraha era nga asiiba omwezi gwe wa hafadat farujaha era nga akuuma obwereere bwe wa ataat zawjaha qiila laha era nga agondera omwami we omukyalo yagenda kugambibwa udkhuli ljannata min ayi abwabi ljannata shi'ita min ayi abwabi ljannati shi'ita yingira ejjana ng'oyita mulyango gw'okoze eki gwonna gw'oyagadde sahihi ibuni hibban ebitendo wano omubaka byatusongeddeko alayhi salatu wassalam agambye omukyalo oyo asaala asiiba akuuma obwereere bwe era agondera bbaawe tugenda bikoonako akatonotono allah kana batusobozesezza obunaba nga obudde bukyaliyo tulabe ku mwana omulongoofu nanga obudde buweddeyo falhamdulillah tujja genda n'ekyo kasita maama alongooka omwana ajja kulongoka automatically asifatu lula ekitende esokera ddala sallat as-salawatu al-khams omukyalo ono asaala eswala mmeka swala 5 esokera ddala abakyala bali wano fadaili sala obulungi bw'okubeera nga tusaala essala buli allah subhanahu wa ta'ala lwawa omukyala ekyengera ekyokuba nti asaala eswala 5 allah bamuwadde ebintu bino wammanga esokera ddala alfallahu fi dunya wal akhira mukyalo ono abeera n'okusanyuka ku nsi ne ku nkomerero bino mukyala bino byenjogerako birulunkanire ogenda sanyuka ku nsi ne ku nkomerero ebimu ebitumenya bya ku duniya ate oyinza obutasanyukiramu ku duniya ate ne ku akhira nga bigenda kukuvulanisa mu maaso gani maaso ga allah naye bino byatusongeddeko mukama waffe nabi muhammad alayhi salatu wassalam bigenda kukusanyusa wano ku duniya ne ku akhira qala taala yagamba allah wawaggulu qad aflaha almu'minun yesimye oyo muki omukkiriza alladhina hum fi salatihim khashi'un oyo oba abo ababeera mu swala zaabwe nga bagonvu amakulu nti omuntu lwe wasaala esswala 5 allah amuwa okusanyuka wano ku duniya allah agenda kuwa okusanyuka ku akhira olw'okuyimirizangawo esswala 5 obanga ogenda okufuna udhu okusaala teweekaanya osinza allaho kukuwa kwesiima ku duniya osinza allaho kukuwa kwesiima kuki ku akhira esswala ekyokubiri eswatu mu'minun aya esooka paako yokusatu ekyokubiri sababu dukhulu lijanna buli muntu wayimirizaawo esswala ebeera sababu efuuka ensonga dukhulu lfirdaus egenda omuyingiza ejjana eyitibwa firdaus era mu suratu mu'minun aya ya 9 paka 11 qala ta'ala walladhina hum ala salatihim yuhafidun nabo nga beekuumira ku sswala zaabwe allah ayogera ku bakyala nga beekuumira
ku swala zaabwe. Abakyala abamu swala ze bayitako nga balaba buzannyo, n'agijja mu budde bwayo n'agizza mu budde obuki obulala. Omanyi nti abakyala abamu olw'obuzannyo ne TV bibalemesa n'okujja mu ddalasa nga zino, ng'alaba akadde awali ddalusu ate ayinawo omuzannyi we, vishaaka bango kasayo. Kati ani aliko omulala? Nabbosa akyaliko? Ani aliyo kati? Oyo ajali ne Zuula. Allah agamba ulaika humul warithun, abantu bano abeekumidde ku ssala abo be basika. Abasika baaki? Alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun, abo bagenda okusikira firdausi, ejjana gye bagenda okubeeramu olubeerera. Allahu akbar. Abo abagenda okusikira ejjana firdausi nga bagenda kugibeeramu olubeerera. Buli mukyala lwe yeekuumira ku ssala, mikwano gyange, Allah agenda muwa ejjana firdausi. Nsaba Allah tuwe okwekuumira ku ssala. Abakyala abamu basaala, abasajja weebali, wabaaliwo yekka tasaala. Mu biseera by'amasomero mulimu abakyala abagana okusaala abawala ng'alimba mbu am not supposed. Ewaloofu obwana bwe twakwata ku ssomero eyo, kati manyi nze sayika ezo nzisomasomako. Am not supposed leero Monday, am not supposed Lwakuna, am not supposed ku Lwokubiri. N'omugamba omala ennaku mmeka? Nagamba 4 days. N'omugamba wasooka ddi okuŋŋamba am not supposed? N'abala ennyo okuva ku olwo, wallahi ng'alimba. Tuva amasomero agamu gaba tegegenderezza, gabalagira bonna mugende muzikiti. Kulwaki abasigala olw'okuba bato bamanyi okwefuula batalina kusaala, ate ng'ateekeddwa okukola ki? Kati ekyo ne mu bukulu gye bali, muli ku mukolo mugenda mu ssala nga ne hajati bakimye essala nti munewo gamba tebyankutte, ndi ku byewandegeya, taala byankutte, naye ng'ekituufu alimba tayagala kukola ki? Tayagala kusaala. Naye ng'ab'emikwano buli weyimirizaawo essala, Allah agenda kuteeka mu baddu abagenda okusikira ejjana firdausi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tuteeka mu baddu abo bagenda okuwa ejjana firdausi. Jannatul firdausi yejjana esinga eddaala eddene. Wala Allah wagenda okuyingizaayo jjana y'abannabbi olw'okuba osaala. Ate Allah wagamba okusaala tobala subuhi yokka paka ku isha, bala kaburiya rakaati 2, bala kaburiyatu dhuhuri rakaati 4 ng'osaala 2, baadiyatu dhuhuri rakaati 2, baadiyatu magharibi rakaati 2, baadiyatu isha rakaati 2. Owadde okimanyi nti asaala esswala ezo rakaati ziri 12, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah amuzimbira ennyumba mu jjana. Olaba okwekuumira ku ssala firdausi ogifuna. Okwekuumira ku ssala eza sunna ezo rawatibu 12 erake 12, Allah akuzimbira ekizimbe muki? Mu jjana. Bulungi bwa kusaala. Kyova nti omubaka yakikonyeeko, idha sallat khamsaha, bw'asaala esswala ze mmeka? 5, abeera mukyala mulongoofu. Saba Allah wallahi atulongoose, alongoose ne bakyala baffe ne bawala baffe ne bakadde baffe. Yagamba omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 salawatin, esswala 5 katabahunna Allahu ala al-ibad, yazifula zatteeka Allah ku baddu. Man jaa bihinna, omuntu yenna anajja n'esswala ezo, walam yudayyi minhunna shay'an ikhtifafan bihaqqihinna kana lahu inda Allahi ahadun aw yadkhiluhu aljanna. Yenna anajja n'esswala nga teziriimu kubeera ng'omuntu azoonoona, tasadde nga talina udhu, tasadde nga tategeera byasaala, ng'azirongoosezza esswala ezi, Allah agenda muwa ejjana. Sahihi at-targhib, hadithi eyo omwalimu gye yagijje. Ensonga y'okusatu gye ngenda okuwa ku ssala, alamatu ala al-iman, buli muntu lwabeera omusaaze kabonero akalaga nti muki? Nti mukkiriza alina imaani. Qala ta'ala, Allah yagamba
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا wembanga mumaze okusala mutendereze Allah nga muyimiridde era nga mukoze eki nga mutudde wa ala junubikum ne kunjuyi zammwe fa idha tuma'anantum wembanga mumaze okutebenkera fa aqimu ssalah muyimirizeewo ki essala inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta anti essala yalalikibwa ku basiraamu okusala essala si kyeyagalire teeka lyani teeka lya Allah era bw'olaba omukyala yenna nga asaala omanyira ddala nti wallahi alimu abo abatuukiriza amateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala nagaddeko ensonga 3 ne katuzimaleyo ziri 5 tanha anil fahshai wal munkar essala ekoma ku byobuwemu ku bwononefu n'obuwemu buli muntu wabeera nga ayimirizaawo essala alina ebintu byatasobola kukola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange ababeera wano eyiganga ababeera Kampala Maraba ababeera yonna gye tuva Mukono ali ffe tuva eri mu Kalagi bano bakama baffe bava Kitemu Masaka olabye ekigambo ekyo Kitemu ne bosi batemu wallahi inshallah batukumire agati ebyalo sewo ebimu byakwewozaako ffe twalina imaamu waffe nga aviira nywedde malwa naye nga sebo imaamu okweyanjula nti ate nva nywedde malwa wabawo okunnyonnyolaawo kakati Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti essala ekoma ku buwemu ne ku bwononefu. Abantu abakulaba ku kyalo gye wavudde ng'ogenda n'osaala oba nga ofuna wudhu wabweru ku mizigo n'oyingira n'osaala babeera bakusuubiramu okuba ow'enjawulo oba tukwatagana wallahi n'oli atakumanyi asobola okukulamulira ku ssala nti naye ajja ati oyo ndooza goba ogambamu ndaba yatava ku muzikiti. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nga omwalimu aleeta obujulizi ku nsonga nti inna salata tanha anil fahshai wal munkar tibannange essala ekoma ku buwemu ku bwononefu n'obuwemu. Nagamba tabaraka wa ta'ala nti wala dhikrullahi akbar naye ate ekyokutendereza Allah kyekisinga obunene wallahu ya'lam ma tasna'un Allah amanyi byonna byemukola ki byemukola. Suratu Ankabuti aya 45. Baganda bange abalungi abasaala essala etutereeze beera munnaddiini faanana essalayo omukyala wenna nga oli musiraamu oti Allah osadde essala 5 ekikwasa omwana wa mujjawo omutuuze wansi w'amagulu go wekkame ng'omwasamizza akamwa nga bw'alya pupu onaamugudde ku mubiri n'omumusiiga. Osanga omukyala ng'alina erinnya lya busiraamu omusanga ng'alina sigida. Bino bya kamera bye tulaba eri awatali kamera n'akwata omwana wa mujja we n'akuba n'asamba ng'asaala. Omugaso gw'essala guliwa? As-sala tanha anil fahsha essala egaana okukola obwononefu wal munkar. Osangayo abakyala nga basaala wallahi nga bakola obwamalaaya. Asaala ng'ate malaaya, asaala ng'ate malaaya. Mwe mulina abakyala b'osanga ng'asaala naye ng'alina omusajja nga si musiraamu. Osaalira ki? Essala eno nga ndaba erina ebibulako kubanga essala yeekugaana okwegatta n'omusajja nga si musiraamu. Hiyo janaba kikaki gy'olina musajja si musiraamu ogamba bisimillahi jannibna shaitana wajannibi shaitana warazaqtana ng'ate yagamba nti mu linnya lya Mukama. Omanyi nti essala etuwagala erinnyisa imaani zaffe. Essala okufuula special. Omuntu gwe wagenze ng'owalana ng'ogenda osaala dhuuli ogenda ova mu ssala wallahi ogamba nti mulese. Naye tuli bantu abasaala nga tulina empalana ey'ensibo ate ng'osaala. Swala yeekola ddi? Swala yeekugasa mugaso ki? Nzirayo ku nsonga gye nabaddeko.
mwe abakyala mulina ekigezo ne bajja bammwe mujjawo si wa haramu abeera wa halali ate nga musiraamu sigamba Jennifer mujjawo nga muki okimanyi nti akuwa salaamu notagiddamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bahajati mujjawo akuwa salaamu kuba eriyo Allah izo si buli mujjawo nti abeera muyeekera eriyo mujjawo naye nga talina buzibu naawe ye ali ku ddiini ye nabbaawe era ng'akimanyi kuba mujjawo aba wa luganda lwo oyagala oba toyagala eriyo ensonga nga eri complimentary supplied bw'ofunako ekimu olina okufuna ekirala ekyokulabirako bw'ofuna essimu olina okufuna ki kyaja olwera agenze kuwana yiganga mu tawuni agenze gula kyaja ogenda gula simu olina gamba eno ntunda nkadde siina kyaja kitegeeza mu mateeko olina okugula ki waba takuweereddeeko kyaja kati mujjawo kyekigezo kyewafuna oba lwe luganda lwe wafuna olwajja ne lukwerippako ng'oyagala toyagala afuuse wa luki obadde okimanyi nti abaana ba mujjawo we batalya ani abeera ku buzibu tuve mu oda abaana ba mujjawo we baba tebaalidde kyaggulo olw'embeera ng'ebakutte ani abeera ku buzibu musajja okimanyi nti ajjeewuwo ensonga z'ofumu ne zigaana nze neewuunya obwavu n'enjala tebitambula newaokola obukodyo bwona n'okubasaba n'omugamba tolaba agamba siraba wala essimu ya mujjawo gye bataalidde kyeggulo ng'evuga alabanga laddu omukyala ayagala emirembe mu bbaawe waba ayinamu akasente ayamba buyambi ku bbaawe ne balya abaana ne balya naye akasita kati mulina kuba omukyala era akuwa sente yabeera mukamaawo ne wooba oyagala otya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kyobola obanga owasa abakyala bino mbigamba mmwe abatana bakuwasa wakati ffe tuli ba field marshal naye mmwe abakambala uniform obanga owasa abakyala tekirina taabu kuwasa mukyala nga alinamu akasente naddala nga munaddiini ate nga mugabi eri abakyala balina sente nga bakodo mune omukodo omuyooyoote naye kennyini nga yemma nze ngulira ebizigo nogamba munne nti anti wulira byannyonnyola si gwe musoma hadisi nze ngulira ebizigo naye nga dasobola obyegulira kuba nalyo si zambi munnange oba nabakyala shekh wanga mikozi olina omu tojja bitegeera mangu gwe olina babiri jangu ajangu bino biri fiziko njagala abasiraamu bategeerere kunze naawe wenaabyogera bagendaga nti yabyogedde nga ye amajanguwa oba omukyala wo takimanyi nti olina omulala nyinza okuleeta mu kamera wano nojja osola ku muzikiti ekiro ekyaleero wamma bino byetwogera si bituufu azini tebiri kuffe naye nga byebbyo abakyala baabo ababiri bwe kubaako omu ng'alinamu kaki nga ebakubira essimu abakubanja nti waayi watugambye tukime ssente ku makya naye tukuba essimu togikwata hajati n'awulira nti essimu eyo obedde okuva ekireekuba bakubanja akiseeka omusajja manje emitwalo 10 naye namugambye ku mulimu banga yajawo tebampadde kaadi yaganya okukola seeka nze nakugamba lwaka nti gontya ezi nsonga nsobola zikola lilla nti ye musa mpaka baga kangaako ta 10 ayitawo ennaku ziizo mujjawo nakukubira omwana mulwadde kati funa ku bombaawe emmanju twali mututeyo kakiriniki naye batubanja njabbiraba naakuwulira nti haji jangu kiki lwaki tonneewaaji nkusobya nkuyisa bubi
kasina buzibu nti oyina mpulidde ogamba simanya mama gunji anoge bombo n'omwana anaatufaako mbyekisiru basabye sente mmeka batubanjaye nti kale owulira sente zoyogera ajitula mu motoka tugende swi paka wa mama gundi mwana mu motoka paka ku international hospital esimu eddako vuga oyagala evuge ng'oli waja tyani kizibu kitya ani alina ababiri omulala awo olina babiri oli tannaba kumwanjulayo ndowooza oli ngana bakutte mumaaso asajja bakola ebintu omanye nti akutte mumaaso nti maama musaaga sekajjako omuzindalo abasiraamu bagunzirizza ebizibu ebiri mu poligame abamu teboogera nti bali bameka naye nze kambagambe kino Allah yateeka amafuta mu ssente nze nange sigamanyi ate Allah yakola okuwa omuntu akuwa omwettanira nnyo nange simanyi lwaki n'oyo omuntu gw'olaba atakwagala atakuwa budde atakufaako muwe agenda tukesera agambe naye nkubuulire namwesonyiwa nti ng'omwesonyiwa otya nze maama mbakubanze nti nkubuulire mpalanya abakazi naye onannemye olunaku lwe twali mu ddwaliro ng'omwami biganye ngenda okuwulira nti azze n'akiri alinga bbiru z'eddwaliro namulekera katonda we namuvaako omuntu akuwa tawalanika ekyangu kumwagala era omukyala yenna bino nze mbijja kuba basajja bennyini ono atidde nabadde wano aleka abakyala webali wano baleka webali ono gwolaba akwata 5 n'azikuwa akwata 2 n'agikuwa yaddama n'azikuggyako naye oyo azikuwa oyo omutima gumuwa ekifo ekyenjawulo noono yennyini mujjawoona abadde amutaddeko akasigiri bw'amala n'akizuula nti ne wano wetusola wennyini okkuba amabaati gano waggulu sente eyo yazimpa asala amaanyi nagamba owaayo mukazi namuvaako yamanyi n'omwami we kasita nange mulaba ennaku zange omukyala gwe bayita Ummu Salama radiyallahu anha yasolovinga ensonga y'abakyala eno omukyala ono yalina baawe nga akasente si kalungi kisoboka omukyala ng'asinga omusajja sente we zigaana Ummu Salama ng'ayinamu ejjamba kati nga bw'agenda mu katale ogula engoye atunulira abaana babba n'awulira obusungu nga sijja zigula nze nabazaala naye ate nga kimulumiriza jjukira oyinza obeera mu kkubo muli ku musajja oli mufumbo toli aŋŋamba ono naawe toli mufumbo ono tali mufumbo kati ŋŋamba ggwe munnange newoolongoosa abaana bootya ng'abamujjawo tebambala lubeera olwo ng'otudde wootudde ne mutabani wo muli mu kunywa kisipulaasi ekinene mutumiza Rolex ennene omwana wa mujjawo n'ayitawo nga bano tebamanyi nti omwana oyo muganda w'abaana bo nokati bannange ono omwana gola mwana wa Seekagundi naye alinga mulekwa bawasa tebawummula nze kale namuggyako n'essalaamu mu butuufu kikuluma era abamuwodde waka ng'ayomba n'enzo nsobera sente oboziteeka mu ki yambaza ku baana ffe otuswaza naye ng'ekimuluma tebagamba babe bazaala bagamba baganda b'abaana be ne ku ssomero gye basomera nga basoma bonna ku ssomero bamanyira obuuza bennyini abaana nti oli gundi si muganda wammwe ti muganda waffe nga jjira munniigeena n'owulira wooli nga kikusima
kati Salama kyamusimanga kubanga bano abantu betwogerako baali banaddiini ng'eddiini ebakolako nga bakola kusanyusaani. N'agamba ya Rasulallah, nina empeera gye nfuna yonna singa nkwata abaana ba taata Salama bano ne mbateekamu ssente nga bwe ŋŋenda ku maduuka saawula baana nze mbawa buwi. Nina empeera gye nfuna. Omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo n'atuyamba n'agamba Salama nti abaana abo balaba kyonna ky'otadde mu kamwa kaabwe ng'okibataddemu ku lwani Allah akusasula. Salama yagamba nti okuva olwo we nagendanga mu katale, mujje tugende, nfumbye emmere mujje tulye. Obeera n'omwana wa mujja we waka n'akummisa ejjana, yasembayo funa emmere ogimuwa oyomba. Nyoko yali wano lwaki yakusigala n'akulabirira anti yenze gwe mukama wange girye dawasontola olumwa. Omwana wa myaka 3 nga yakutabula essola gy'osaala jatta kubanga assala tanha anil fahsha. Essola eziyiza okukola empisa embi wal munkari n'obuwemu, naye ate gw'ova mu ssola odda ku bikolobero. Swala ku bikolobero. Nze ntera okugamba bakyala bange ekisinga okuba ekyalayisi kolagana na mujjawo kyalayisi, naye ekisinga okuba ekyebbeeyi kumuwalana. Womusangawo ti mu kkubo omanyi mulabewo nti kizibu wisanganya naye olabanga tuleera kiki wuuyo ogenda kuggwawo nga balowooza waliwo akutambulira nga gwe weetambulira. Naye ekiri kipa kumusanga ne mukiringa salamu aleikum alaikum salamu noono abadde ayagala mulwanagane ate yakogga kuba eriyo abantu nga wandikolaganye ne mujjawo naye nga shaitaani ebalinanye ebatawaanya. Nze abakyala bange balya balazeewo bannange naye bannange obedda mbalabaawo omuwuli owaayo munywanyi alazeewa soko twe kusalaamu dalasa y'abakyala yimirira ngenda babulira ekyafayo ku mukyala wange oyo. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Munywanyi wo balazeewa gwe mukwano gwange munywanyi aliwo atamuddemu kamulinda dde twazze ffenna mu motoka otuba tunatambula olugendo oyo mugamba kubira oli neŋŋamba oli kubira ono n'abuuza munne nti ng'oleesa engoye 2 zinaakumala. Yagambye tugenda kumalayo ennaku 3. Wallahi ono wafumba emmere nga tunatambula oli tafumba tulya yoono ogenda balaba bonna tekuliiko muloge bonna banyirira. Era nange bye neebaza Allah mwebali. Allah okuwa abakazi nga tebeekijjanya oba n'emirembe. Era waliwo omusiraamu annaniriza omulabye aŋŋambye gwe nkyakusobola gwe nga wagejja naye ng'okugejja si kulya nnyo nti ndya miruzi nnya kati woba n'abantu abakuwa emirembe ogejja totegedde. Abbaabo aŋŋambye atambuddemu mujja woba nga tomwagala tomanya na gy'alaze naye ategedde oba amugambye nti ngenzeko mu wuzzu gwe mujja wayinza okugamba gy'alaze kamboweeyo ekyafaayo naye kamulinda dde. Kati gweoyinza obbalaba nolowooza nti tebalina bujja. Waliwo omusiraamu yabasanga basala ekkubo nga beekutte bwe bati, bwe bagguka eri yali ye amaze okusala nga bayisaŋŋanyizza nadda emabega. Nabagamba yemmwe bakyala seeka nti mmwe seeka bano bakyala bo nti wabakola otya mba alabe nga beesaze ekkubo babeerawo nga balina obujja naye nga babusiramula. Kisoboka ge maanyi g'esswala
oli ku musaalo n'olowooza ebigambo nogati naye bwe ndijja mu maaso ga Allah ng'ejja neebaddeko ono mukyala nga namufunamu muliro. Kubanga kati kankubulireko bino ebigambo, olaba ono ajja ati ono alabika nono ndaba nga ab'omukwano, ono mukwano gwo mukyala bwa mwannyoko mumina oluganda ate ono ndaga mukwano gwo ku bana abali wano, ndaga mukwano gwo obalaba abo munnange ebbaawo lwamukwanye ate afuuka mulabewo akantu kati niwe kati nemwewalana paka lwemulifa kati akakazzeewo ako Allah batini bakawadde obusobozi okukakontrolinga. Nzenna abantu abankolako obulabe ewaffe eyo Seeka Nyanjudde agambye nti ono Seeka omugobe ewaffe eyo eriyo abasajja abankijjanya ku muzikiti bo baagala shiriki, nze mbasomesa tawhidi naye waliwo eyakola ekikolwa nga woba wakuwala n'omuwala n'abaana n'obalamira yaleeta emmundu 4 n'abasirikale aba uniform 7 naye nga nze gwabaleetera ndi mukwano kitange naye baakulaaba era mpita mwana we. Singa waliwo akajagalalo amasasi ne gafuluma nga agamba nti ekitange yankoze eki yanzita naye siina olunaku lwe neebaka ne mulowoozaako nti gundi oba aliwa kamuwalane bisimillah ayi Allah mutomeze emmotoka, sisobola, siina budde bwe, mani oyo luuza, siina kimwagazi. Omufunako ejjana namusonyiwa, omufunako omuliro kumuwalana kubanga onaabeeranga ng'omugeya. Okitegedde? Eyo jjana muliro. Bw'owulira nti mulwadde singa kafa, eyo jjana muliro. Okimanyi nti omujja wo waafiirwa omwana nga mwewalana direct gwe mulogo. Nze munywanyi w'oyo atannadda twakajja tufiirwa omwana waffe guno mwezi sigwa 12 twamufiirwa mu gwakumeka Imurani aweteddewo twamufiirwa wali gwakumeka ojjukira gwakumeka gwa 7. Bano baneiba banange omuntu omushiriku mubi bwe bajja okuziikirako munywanyi waabwe batuuka n'amagambo abantu bonna bagamba si mulala benno mukyala dda agenda bakumalako nkono omukyala nti mbabuulire toddamu kuŋŋamba binankani byo. Aye nange taata nga nange sigenda ekigambo nti kuba kati omwana yalwala ne tugenda emulago ne bamukebera ng'omutima guliko ekituli ne batandika n'okumujjanjaba n'atereera ne tudde waka ne baŋŋamba yakomyewo nti ye nti ab'emitima kozi nga tekyabadde ekituli nga kabadde just kaluuzi ne tuddayo wiiki etya n'afa nga buli gwonyumizaga nti ow'omutima bw'atyo. Olwo omusiraamu yaŋŋamba ekigambo naye ate Seeka nkubulire omwana owange ali myaka 10 sirina mirembe mu bulamu. Nze bwe baŋŋambye nti omwana wo Allah yamujjuludde wa myezi 3 ne ŋŋamba Allah Seeka Allah musaasidde kuba nze wa 10 naye mmazeeko emirembe sente zonna buli kagwa mu nsawo ddwaliro naŋŋamba nti ali awo bw'ati tusitula musitule. Kati olwedde lipooti zonna ziraga nti ow'omutima olugulangirira chansi nnyingi ez'obutadda ate amaze okufa nti gundi yamuloga. Era mu bigambo by'abakyala bange abo mutera bawulira nga banimya oluusi neefuna nga atawulira bagamba nti omanyi Allah yatusaasira okubanga tukwatagana singa nze mulogo ono yali mu ddiiro ng'ali ku bulumi nga munna ali bagenze kunaaza mwana waabwe wemuba nga muwalagana omunaaza oziika kati gye mirembe gye mwagala oba butalya sijja kulya nga sibadde na mujja wange gye mirembe egyo binono bya dduniya ogenda kujja yawmal qiyama nga Allah ayanjula abakubanja nga mujja omwali. Omanyi kitegeeza omuntu gw'otayagala okubanga ate olina omuwa. Ate kinnewuunyisa kyekino muzadde abawala kino kiwala kino osoma piiki S4 yanaatera
golabanga omutone kati emyaka egi kwegi alina okujja ku kadaala tulabe. Munnange ogenda okukoona ku buli musajja nti nawasa ng'abasigaddewo abatawasa bali bamayirungi, banywi banjaga, bamwenge, tebasula waka, basula mu makubo. N'ogamba siyinza kufumbiza gundi mwana wange, ono omwazi nnyo ono ali atya, yadde yawasa tayinza kukkiriza kuwasa wakubiri, nga gw'osaba ayingire nga namba mmeka, mu kaseera k'okumuyingiza nga namba 2 sekasudiru mumukubireko ajja abeerewo ku mukolo. Njagala nnyonnyola abantu ensonga eyo. Mu kaseera nga bba wa muwalawo aleeta namba 3 temweta sekasudiru oyo yasinga osudiyasudi y'abasajja wano. Muyaye gwe oyagala tukola ki? Akati omukyalo omulongoofu ayina okukimanya nti esswala erina omumugaana okukola ebibi n'obuwemu nebeera ng'emufuula omulongoofu maaso gani? Maaso ga Allah. Ekyokutaano ku sswala, awwal ma yuhasabu alayhi al-abdu yawma al-qiyama, omulimu Allah gwagenda osooka okubala ku muddu ku nnaku lw'enkomerero gwe mulimu gwaki? Gw'esswala. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-sala fa in salahat salaha sa'iru amalihi. Singa esswala enaazuulibwa nti yali ntuufu, emirimu gyonna egisigadde gigenda kubeera mituufu. Weenaaba nga yali nfu gigenda kufa. Omuntu nga musaaze takyanga minzaani, okimanyi? Tabuuka ndagaano. Omusaaze tagenda mu kweraguza, kubanga esswala emulumiriza. Lwaki ogenze eno ng'ate ova kusaala? Lwaki okoze oti ng'ate ova kusaala? Kati esswala tugyekuume, kuba yegenda osooka okubalibwa. Bw'onaasangibwa nga tewagitereeza, egenda kukukosa emirimu egikoze eki egisigadde. Twandigenze okubaati taari ku ssala, ku bibonereza ebitomera omuntu nga tasaala, naye ku lw'obudde kanikuume layini eri ey'okunoonya omukyalo omulongoofu byalina okubeera. Twagambye ekisookera ddala kukola ki? Kusaala. Ekyokubiri sawumaha, okusiiba kw'omukyalo omulongoofu. Fadailu siyamu, omukyalo ono omulongoofu buli wasiiba biki byafuna? Inna Allaha lam yuhaddidu lahu ajran. Ekisookera ddala nti omusiibi empeera ye Allah teyagibala, agenda kukuwa nga bw'akoze eki? Nga bw'ayagadde. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala Allahu azza wa jalla, yagamba omubaka wa Allah alayhi salam nti yagamba Allah ow'ekitiibwa wa waggulu, kullu amalin ibni adama lahu, buli mulimu gw'omwana Adamu gwakola gugwe, illa siyama, okuggyako okusiiba. Yagamba nti asiyamu li, okusiiba ko kwange nze Allah, wa ana ajizi bihi, era nze ngenda okusasula omuntu akoze eki? Omuntu asiibye. So omukyalo omulongoofu yeekuumira okukola ki? Okusiiba. Ekyokubiri, khulufuhu afdal min rihil misk, akawoowo k'omukyala nga yasiibye oba ak'omusiibi yenna kawunya bulungi mu maaso ga Allah n'okusinga akawoowo kaki? Kalifuuwa. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mbaka Allah yagamba, walladhi nafsu muhammadin biyadihi, ndayira Allah yaleze omwoyo gwa Muhammadi mu mikono gye, la khulufu fami saimi, munnanga akawoowo k'omumwa gw'omusiibi, atyabu inda Allahi min rihil misk, kawunya bulungi eri Allah okusinga akawoowo kakalifuuwa. So bannanga abakyala twekuumire kusiiba, kitendo kya mukyalo omulongoofu. Falahu as-saim yawma al-qiyama, okusanyuka kw'omusiibi ku lunaku lw'enkomerero. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mbaka wa Allah yagamba, lissaimi falhatani, omusiibi alina ensanyuka mmeka? Ensanyuka 2. Farhatun inda fitrihi, asanyuka mu kaseera ng'asiibulukuka. Wa farhatun inda liqai rabbihi, ate era agenda asanyuka mu kaseera ng'asinkanye Katonda we Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abalungi, ziri ensonga 9 omukyala zaafuna olw'okusiiba. Mbawaddeko ensonga 3, mujja funa endala kuba walimu abalala ku lwa interest y'ebiseera. Ekyokusatu, ekitendo ky'omukyalo omukkiriza, omukyalo omulongoofu, wa hafidhat farujaha, omukyalo ono okubanga akuuma obwereere bwe nga takola bwamalaaya. Esookera ddala fadail al-afaf, obulungi bw'omukyalo okubanga yeekuuma nga wansa. Asababu al-falahu
yemu ku nsonga ezeetera omuntu okusanyuka mu bulamu bwe. Qala taala, yagamba Allah waggulu, qad aflaha almu'minun, okusanyuka asanyuse, amaze okusanyuka oyo yenna omukkiriza. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, oyo abeera mu ssala ye nga mugonvu, abeera mu ssala ye nga mugonvu. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun, n'oyo yenna ng'ensonga ezitalina makulu taziwa budde. N'oyo yenna ng'ensonga ezitalina makulu tazikola ki? Taziwa budde. Walladhina hum lizzakati fa'ilun, n'abo abatoola zaka. Eri abakyala Allah besitula amadaala nga muyina ssente, obeera mu bakyala abatoola zaka, wallahi weesiimye. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, n'abakyala abakuuma obwereere bwabwe. Mukyala omulongoofu ayina ekitendo ekyokuba n'ensa. Kankulage ekisookera ddala, otugamba furujihim, obwereere ku sayidi y'abakyala, tetutegeeza bwereere bwokka buli bwe tumanyi, private parts. Omukyala yenna bwereere paka ku bigere. Allah yabalekerayo ebintu ebi, ekinaki, effeesi naki, n'ebibatu. Ebigere by'omukyala omulongoofu bibeera mu sokisi oba mu ngatta eza bbuutu. Bw'aba agenda okusaala, asaalira mu ngoye empanvu ddala. Waba tali mu sokisi, nga zino engoye zituukira ddala ku ground nga tezimubikkula, fabiha wa ni'ma. Bw'aba tali mu sokisi, wabanga engoye tezibikka bulungi bigere, akakatibwako kusaalira mu sitokisi. Enjala z'omukyala bwereere tezirina kulabwako musajja ng'asobola okukuwasa. Tukwatagana kubanga obulungi bw'omukyala ate oluusi mu bimu kubikola obulungi bwammwe kuliko ebigere. Kati omukyala omusiraamu ekigere kye akibikka. Saba Allah atuwa okulongoosa. Omukyala omusiraamu ensingo ye ebeera munda. Eri abakyala abambala obukaaya n'akambala ng'enkoofiira, alina kashaliya kaliko zipu, alaga ye amaze okukola ki? Okwambala. Ate wagenda mu ssala n'ajjayo ekikaaya, wava mu ssala n'akijjako. Oyo tannaba kutuuka mu bitendo by'abakyala baki? Balongoofu. Omukyala omulongoofu buli wabeera mu community ng'erimu abamuzira, azina abasobola okumuwasa, yeebikka, ate akyasinza okunyuma. Ye mukyala olaba ng'ono sigambe nti bano kiri haramu, naye ate bano kyasusse okuwooma. Mulumyemu ku basajja alwana otutegeera mukyala kyoyo abadde awo. Kugamba ate nina kye nazuula ku sitira ezo, enengeri gyejjayo amaaso gokka ku mukyala. Allah, abasajja abaagalwadde ne gabaluma okubatta obusi. Gwe mbadde nninda akomyewo. Ani nabadde aluddeyo ng'alowooza mbivuddeko, nga nange mubaze mubalaba we bali awo, ama muyimirireeko. Nakyendala obbalaga basiraamu, oba olina gwe wakoppako empalana kumugjawo, kati koppa ne kuba n'okwagalana. Muyimirireeko mikwano gyange. Abadde amanyi mbivuddeko, awulidde ngenze ku nsonga endala n'avaayo. Amanya yena ennyonyoogeze, ennyonyoogeze. Muyimirireeko, ama munno muyisitule. Situla amma munno wamma. Basiraamu bano ama mutoleeko bakyala salama, basajja mutunule eno. Waqida awala nisema badde alumbye. Ama mutwe ku salaamu bajati. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo bahajati bange. Ate bonna bazadde. Abaana bange bennina mu nsi be bamama baabwe abo. Omulala ataliiwo era tannaba kuzaala. Naye abo abaana bagenda kwewahaaga nga mulaba. Mani mulowooza byalwali? Bagenda kwewahaaga baabo. Gwe mutunuulire
amwehaga omuliro w'omu kuba agenda kufa. Mwehaga wamma tugende ku musomo omulala. Obalabye. Kanange bajje bampe haga. Mweyagaliza. Kakati ndoze ensonga tugimaliriza bulungi. Luli yabadde esigadde mu kkubo. Osobola obbeera ne mujjawo nga mwagalana. Ng'ensobi eziba zizzeewo mutuula ne mukkaanya ne kiggwa. Nsaba Allah nkuumira abasiraamu abo. Oluusi ne banyiizanyiizaamu mala n'enzira ebbale nga ne wayi mbasonyiye. Bano abaana balina ebyamagero byabwe. Balina eddalu. Essiraamu. Akati Allah yagamba nti walladhiina hum lifurujihim hafidhun. Naabo abakuuma obwereere bwabwe. Allah yabawasafa, yabatenda okuba nti babeera bakyala balongoofu. Tugambye okukuuma obwereere bw'omubiri gwonna nga togujaajamya. Oba oyambadde kirungi oyambale ku legingi, kirungi oyambale ku peti, okakase nti omubiri gwo gubeera covered. Ekyokubiri, weewale okuba n'emikwano egy'ekyama. Weewale okukola obwenzi. Oli mufumbo oba toli ki? Toli mufumbo. Abakyala mbasaba mwe musigale ewaka nga ffe tetuliiwo. Mukuuma abaana bammwe batuuke mu bufumbo nga mbeerera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukuuma abaana batuuke mu bufumbo bwabwe nga ki? Nga mbeerera. Ekyo kimu. Ekyokubiri ekiyinza okuyamba okukuuma omwana wo, mumonitalinge, mugoberere byakola. Oluusi alina essimu, eri essimu zakubira wooli ne zakubira wotakola ki? Ovunaanyizibwa omubuuza ani oyo? Mwogera ki? Olaga wa? Mwana muwala ssaawa 2 bw'agenda yiga nga kima katambaala yakeerabidde? 2 ez'ekiro bye wakola obyerabidde ng'oli myaka gye. Omwana muwala alina omukwano gw'omulenzi mbu bali munda mu luumu ye bali mu kusoma bitabo. Gw'okirinako obusobozi? Nakino mu kitambuza abakyala abasiraamu. Omuwala waasobola obba nga alina emyaka 18 naye ng'okyayagala agende ku yunivasite. Kubanga abaana abamu beekuuma, siniya 4 n'asimattukawo, 6 n'asimattuka, yunivasite kizibu. N'okutta kikola ki? Okkirizibwa omwana oyo mufumbiza omusajja nga ategeera. N'osigala ng'omuweerera nga mufumbo. Ontegedde byenjogedde? Anti abamu mulowooza nti omuwala waafumbirwa oba wejje muguwambuki. Naye okkirizibwa mumusendasenda asigale nga akuumira kugamba obulungi bwo, kuba ofumbiza omuwala nga mbeerera, Allah akuwejjana kuba takuumika. Naye obuzibu bwe tuli tugezaako okukuuma ne tubalemeza mu kusoma ng'emibiri gigamba birala. Mukitegedde? Kuba omuntu ayagala emmere tebamwalira buliri bulungi, tafuna tulo, amala kola ki? Kulya. Omuntu akaaba ennyonta tebamulaga lusinyira lwa muceere, kubanga ennyonta, omubiri gusabye mazzi, g'oleese eki? Kyova olaba abaana abamu walemererwa ofuna omusajja gwayenda naye, waakiri afuna artificial systems zakozesa n'omusuulira mu mazambi. Nina omwana eyo, in fact na mwana mulenzi, maama mukyala musiraamu mulungi naye mukambwe. Yaŋŋamba seeka nkubuulire, sigamba nti nze atayagala kuwasa, oyo mujulizi oyo. Yagamba naye seeka maama mukambwe. Ne mugamba anti maama wo nze si wange, ntwalaayo. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Maama wange nti ye webale kuweerera mwana, alhamdulillah. Angambye ali ku university nti wekiri webale tusabira seeka nti amiina. Maama wange omwana ono kituufu simufumbo nti seeka tokyogerako, gwe nagamba ntya nakola bwati. Ne mugamba wamugamba otya maama? Nakugamba omala kusoma tombulya sinagazo. Mugamba maama nkubuulire, omwana ono namubuuziza ogwasose n'atanziramu, ogwokubiri n'atanziramu, ogwokusatu nanga seeka maama.
ne mugamba kitegeeza alina kyalwanagana nakyo, omubiri gumutuma akutya. Ne mugamba olunaku lwataakutye n'agwa mu bwenzi, Allah agenda kuvunaana. Ne mugamba ono mwana mulenzi kigana muweerera ng'alina omukyala, kati seeka kati bw'anaawasa nsina sente zakulabirira ye na mukyala akole afune omulimu alabirire omukyala. Ne mugamba maama, bw'oba osobola onona school fees wa university osobola okulabirira muka mwana wo, muleke amuwasa, muleke wano agende ku ssomero. Ku lwaki otaasa mwana wo kugwa mu benzi? Twagenda ovaawo nga maama akyusizzaamu. Gamba gwe tujja kuddamu twogere. Bamaama mukyuseemu. Bye mwekandaga omwana agambye maama nina omusajja anjogereza, togeza n'obiŋŋamba. Naggambye kumala kusoma. Ogenda kimugamba, aleme kuddamu bikugamba kituufu, naye bigenda okuddirira Allah agenda kuvunaana. Abakyala mukuume obwereere bwammwe, muyambe n'abaana okuuma obwereere bwabwe. Ndaba abakyala ku TikTok okwo bambadde ne zisitira abamu nga beewaana. Omusajja wange wawasa nga nange nfunayo ekiyambi. Eyo enkola y'abantu ba duniya abanoonya akhira, buli kye bakola baagala kulongoosa mu maaso gani? Maaso ga Allah. Mu bufunze dakiika ze naliikiridde zeeka nnyingi, ndaba nazo tezimala, naye olw'okwewala okulekayo ebintu eby'omugaso, Allah yagamba nti illa ala azwajihim, okujjako eri babba baabwe oba eri abafumbo bannaabwe, aw ma malakat aimanuhum, oba abaafunibwa n'emikono gyabwe egya ddyo, fa innahum ghayru malumin, abo bo teri agenda kubanenya. Faman ibtagha waraa dhalik, yenna anaasalawo okukola obuwemu n'alema okwekuuma mu maaso ga Allah, fa ulaika humul aadun, abo nno be balumbaganyi ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, buli mukyala lwe yeekuuma obwereere bwe aba agenda kufuna as-salahu. Kiri kibadde falahu, kusanyuka, kino as-salahu okuba n'emirembe. Fasalihat, Allah yagamba nti abakyala abo abalongoofu, qanitatun, babeera bawulize, hafidhatun lilghaibi, beekuumira oyo atalabikako leero Allah subhanahu wa ta'ala, bima hafidha Allah, ku ebyo Allah bye yabakuumisa. Takkiriza kukwata musajja atali wuwe mu ngalo ate nga si mwannyina ate nga si taata we. Takkiriza waba atudde ku booda. Olwo abasajja abamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mukwata bakyala bammwe nga mutudde ku booda ne mubasoosa kuwa booda ng'atudde kimaanyi, ate gwe n'omutulako emabega mbu omukuuma, kumba ate omuwaddeyo mu buzibu okuuma mpewo. Entuula ya booda nga si yeyo, nga muliko basatu, owa booda naawe ne mukyalawo, omusajja yasookayo ataayize musajja munne talumba mukyala we. Omukyala bamutuuzaawa? Muntegedde? Omukyala omusiraamu waba atudde ku booda tekyewalika, sente we ziba weeziri, talinnya booda, naye olw'embeera wagituulako kikazi. Bwe kigaana waba alina omwana yasookayo n'agiwalampa, naye mutula ku booda oli mukyala musiraamu, owa booda adda kuwa ekitiibwa mu kusooka, weekwetula, omutomera ekifuba ky'amaanyi, w'omutomera n'agisiima naga nti ajati tereera lumu, sikutegeera, ojja bw'oddayo sembera, n'osembera. Mugenda otutuuka gye mulaga ng'omu ku mmwe ali lubuto lwa munne, naye nga ggwe sababu tokola ki? Toli mukuumi ku Allah bye yakola ki? Bye yakuumisa. Mugamu ku makubo omukyala mwayita okukuuma Allah bye yamukuumisa. Yeewala nnyo okuba n'ebyama ebyokwagala ng'abikweka bbaawe. Nze nina kyennewunya ku bakyala, n'oba n'essimu ng'erimu password nga bbaawe tagimanyi, nga weeyita mukyala mulongoofu, naye nga otya bbaawe okulaba biri mu ssimu ebinaaleeta obuzibu awaka. Olina mu message wa WhatsApp, waliwo omukyala omu, Allah nsaba bannange atusaasire, yagenda bane bino mbyegendereze. Oyinza obba nga oli munnayimaani, musajja nakubira essimu, ogusooka n'ogaana, ogwokubiri n'ogaana nti naye nze ontawaanya, kiki ekyo njagaza? Mudduka essira ne mukkaanya, n'ofuna ne confusion. Baawe omwagala, otandise n'ono okumwagala. Baawe omwagala, n'ono omwagala. Ekiddamu
kumusinira kifaananyi nga toli mu kakaaya, ekiddako kumuwa kifuba, ekiddako kuwewaayo wenna. N'alaba amakudde n'agamba aja ti buli nnaku afaanana n'akubulookinga. Kati muyina obugambo obw'ekyama obw'omukwano mu ssimu zammwe, ng'ow'edduuka yaabukugamba, owa boda yaabukugamba, ow'ennyama yaabukugamba, nga by'otayagala bbaawo okulaba. Waakubuuza nti mpa ku ssimu yo, ng'ogimuwa, jjamu password, nawe jjamu eyiyo. Sigenda gijjamu kubanga mujjawo, oyina mujjawo, woonalaba obugambo bwansindikira obw'omukwano niweekyanga nti nawe nga bw'oganidde eyiyo niyange gireke. Ne Sseekagundi yagamba ofuna emirembe mu maka, va ku ssimu y'omukazi. Eyo statement tereeta mirembe wakati wo na Allah, ereeta mirembe mu nsi. Kwa akhira bino by'okweka bbaawo Allah agenda bikuvunaana. Omukyalo omulongoofu amaintaininga contract etya emu, webigaana ng'akola endala ng'eno agisazizzaamu. Woba okakasa ng'oli mulongoofu, essimu gireke ng'eri free, wasangamu message akubuuze nti eno message ate yaani. Omusajja wa boda namuwadde essimu kumukubira nga mmaze annone ddala byansindikidde. Kijja kukuyambako omusajja ono mwetaasaako nga nannyini nsonga akitegedde. Naye buli w'omuprotectinga ogenda kuwunzika wallahi ng'oli mbwenzi n'omusajja oyo. Ogenda mulagirira essaawa bbaawo zaatabeera waka. Ogenda mubulira ebizibu by'olina ne bbaawo. Tagula mmere. Buli w'okola omukwano n'omuntu ekiddako lugambo. Ate omukwanyi w'amanya ebitakolebwa ye byakola. N'oba n'omusajja nga yadde ka chipusi. Basajja kubula. Ngina kuleetera oyagala za mmeka? Ng'agula za mutwalo ne chicken teekayo whatever kayogati. Jjukira aleeza chipusi za mutwalo yogati wa 2. Ogwo si gumu 2. Bbaawo yakulekedde emitwalo 2 ez'ekyemisana. Omanyi obulyaza amaanyi obuli mu bantu? Ono wa chips ye w'amaanyi ku w'ebiri. Kubanga yo w'ebiri akola top up. Ono wa chips akola top up, ono w'ebiri yakoze foundation. Kati yaleseewo eby'omugaso, ono alese bya kisiru. Chips yogurt bikola ekyemisana ky'omuntu. Kati abakyala mwekuume abali mu bufumbo bwammwe, nga mwewala abasajja ababayingirira nga babalaga nti banjawulo ku babba bammwe. Waba w'amaanyi naye amentalinge mukyala waafaanane nga ggwe. Olaba mukyala wo yakwana nga n'ennyaanya w'omusalira mu nnyaanya ng'embwa eryamu nnyaanya. Kubanga abasajja abakwana babeera banaku. Buli kaafunawo tekatuuka gy'alina katwala akagabira mu makubo. Saba Allah nze nammwe atuwa okulongoosa. Buno bugambo tebulekeka naye ng'omuntu madde ngenda kukomaawo. Naye waliwo ensonga ey'okuna, katugikooneko nayo katono, mudaleeta muddize omuzindaalo ne bw'anaaba afa sijja gukwatako. Saba Allah atunyweze. Ensonga eno ey'okuna, ekitendo kino ekyokuna eky'omukyalo omulongoofu, nsaba abakyala bonna muggulire amatu. Mudaleeta ne bw'olaba nga obudde bw'ompisiza mu ddakiika 2 ojja kugumamu katono. Kino ekyokuna kiyitewo, darasa yange mbaliwe nti nasomesezza. Saba Allah akkirize. Naawe akuŋŋondeze, oli musajja musiriisa oyinza ovaamu ekigambo n'onkanga. Omuntu asirika taba mwangu ssebo. Lwavuddemu ekigambo era buli wakati olaba ayogedde seka waayo omuzindaalo. Ebinaddirira gw'onaamanya ffe tugenze mu ssala. Kaakati asifatu arrabia, ekitende ekyokuna eky'omukyalo omulongoofu, wa ataat zawjaha, omukyalo n'okubeera omuwulize eryani? Eri bbaawe. Esokera ddala mu bitendo mu bikolwa by'omukyala agondera bbaawe, ta'azimu haqqu zawji, okugulumiza amabanja gani? Ebbanja lyani? Lya bbaawe. Jaat fatatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, omuwala yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, waqalat lahu, namugamba, uridu an a'rifa haqqa zawji, njagala mmanya. Olaki? Qal, omubaka namugamba sallallahu alaihi wasallama, haqqu zawji,
ebbanja ly'omwami ala zawjatihi ku mukyala we allau kana bihi qarhatun falahasatha, singa abadde alina ebbwa nga livaamu eminyira livaamu amasira, omukyala ono olw'okulaga obugonvu eri bbaawe n'aganuuna mu bbwa eryo n'agafujja wali, anti muwulirize, aw ibtadara man khirahu sadiqan aw daman, oba nga bbaawa akalinda minyira kano nga eminyira ennyindo zijjudde amasira oba omusaayi mu nnyindo za bba, omuwala ono omukyalo ono n'akola ki? Thumma lahasatuhu ma addat haqqahu, omukyalo ono n'akwata amasira gano oba omusaayi oguva mu nnyindo za bba n'agusikamu amuyamba awo n'obulumi, oba tonnaba kutuukiriza bbanja lya bbaawo lyakola ki? Tegeera bulungi ebigambo bya Nabi Muhammad. Faqalat, omuwala n'agamba aka bilhaq, ndayiro oyo yakutuma naki n'amazima, la atazawwaju abadan, sirifumbirwa. Ku byempulidde, wekibanga omusajja alina ebbwa eriŋŋooŋa lijjudde amasira livundu, nendisikamu amasira n'omumwa gwange nga wenteeka wali nga njagala awone, ne musika amasira mu nnyindo musaayi njagala awone. Kati omukyala, omubaka yali alaga nti omukyala ayinza okukolera bbaawe ebintu n'akasa. Nabi sallama yagamba ne bw'obikola byonna ebyo tonnasasula bbanja lyani? Lya bbaawo. Omuwala n'agamba nze siri wa kufumbirwa. Qaala faqaal la tunkihuhunna illa biidhnihinna, temuwasanga abakyala nga tebamaze kukkiriza. Okitegedde? Ono agambe nti nkyetegereza sigenda fumbirwa, kati sinnategeera irimu ya bufumbo. Tomugambanga nti oteeka okufumbirwa, ewange tosolawo olwaleero. Alina obba ne right mu kufumbirwa. Mbadde njagala ki mu hadithi eno, hadithi ya Nasaa'i etulaga nti omukyala alina okufubwanga, omukyala alina okukola ennyo bbanja lya bbaawe. Omusajja abanja mukyala we. Wadde okimanyi tubanjibwa obbanoonya ne tubalaba ne tubasiima ne tubawoowa ne tubafunira bye mugenda okusula, tubaliisa, ontegeera, ne tubazaalamu abaana. Omwana oyo aba akuyita ani? Ate nze naye mu kumulabirira oyagala nnyo abakola buli kimu, gweoyagala bya bwereere. Kaakati nenkuzaalamu omwana nenkulabira eddwaliro gy'onaagenda kwa antinento, nensasula antinento, nensasula booda, nensasula eddwaliro nga maze okuzaala, nengulira omwana omuwere obugoye, nawe negulira engoye mw'onaazaalira n'essuuka ezinaalibwa ku kitanda. Bino byenjogera omusajja byalina okukola. Omwana ntumufunira essomero, oluusi n'osaba school fees nga nnyingi nga lyasabye entono, n'oweerera abaana babiri mu mwana atya? Mu mwana omu. Omusajja byonna n'abituukiriza. Kaakati n'akyusa omukono n'agamba naawe nkolera ebyange. Omusajja aba ayagala ki? Tandikira ku kinene tudde ku butinitini. Aba ayagala ki? Haki. Abakyala bameka wano nga musula ne haki z'abannammwe ne muziremera? Ate abakyala, eri abakyala nga natural omubiri gwabwe gw'amaanyi ng'atiisa, omukwatako bw'otya nti obanga mubbi, n'akyuka n'akugamba ndowooza kye nagamba okyakimanyi, leero lwakumeka? Lwa Sande nti webake. Allah simanyiyo bulumi musajja bw'ayitamu
kwenkanankana kaseera ako ng'omugambye weebake ng'ayagala kwebakaku. Ye mu kujja kwe abadde alina kyayagala okwebakako, oba bulanketi oba suuka oba someone else, n'omugamba itsoke weebake ku kirala, si ku kiri kyobadde ogiridde. Tafuna tulo, ajjukira amabanja, aba ayagala kaaba, yakakugulira essimu wiikisi nga 2 ayagala gitwala, yakamala okuwa sente z'enviiri ayagala zikusalako nga weebase, awulira obusungu ne waba yakubidde. Ne waba yakubidde owa omuzimbi agenda apima ennyumba ya maama wo bagizimbe, amukubira owulira nti gundi omuzimbi gweradde ntumye owaba gundi togendayo. Awulira buli kimu ayagala kisazeemu, ayagala ofe ekiro. Atumalirize kubanga mu butuufu alhamdulillah obudde bubadde butumala lwakuba nti ensonga nsava bulala. Kaakati ekyo omukyala kyekuume, omukyala omulongoofu yeekuume ebbanja lyani lya bbaawe. Eno hadithi omubaka Nabi Muhammad tosonama yayogera ku bakyala ng'abawooninga. Omukyala omulongoofu eno ebigambo ebiri mu hadithi eno byegenereza. Qaala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, omubaka wa Allah yagamba ebyengenda ebibere ku ye qattu afdaa, naye ng'ekituufu sirabangako ku buzibu bwenkanankana nga bwe nalabye eki omuliro. Wa ra'aytu akthara ahliha annisa, ne nagenza okkizuula nga abasinga obungi mu muliro nga baki nga bakyala. Qaalu, ne bagamba basahaba bima ya Rasulallah, bakola musa